obufuzi ya Uganda Young Democrats netugamba enough is enough. Tuze okwongera ku struggle retired cat Dr. Besigye gye yayongerayo akatika yajja kuseba na kisto. Tuze okwongera ebinnonogo mu tanuru ekulembeddwa essaawa eno Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abagala bakakasa ekisinde kino twakitandiseewo oluvannyuma lw'okwebuuza ku ba stakeholder mu Uganda omuli bannaddiini omuli abakulembeze ab'ennono omuli bannabyabufuzi nga twagala okusika abavubuka abato okutegeera nti obuyinza n'eddembe likyuse eggwanga lyabwe be bakola ki bebalina. Ensonga lwaki tugamba freedom is in our hands. Freedom is in our hands. Basabo ne bannyabo tulowooza ekikoleddwa kima. Twagala okwebaza abakulembedde eggwanga lino emyaka 40 General Yoweri Kaguta Museveni ne banne. Tubeebaze eggwanga bwe balituusizza bwe baliki. Naye tugamba nti nazina obulungi ava mu ki? Mudiiro. Olw'okubanga oli muyimbi kafu abantu ne basasula emitwalo gyabwe 5 okujja okulaba. Bw'okola concert n'otava ku stage okumala ennaku 5 ogenda okulaba mu kidaala ng'osigaddemu otya ng'abantu balowooza ofuye ki? Twagala eggwanga lino likyuke mu mirembe awatali kuyiwa musaayi. Bituufu nnyo. Naye nga ssemateeka bwetulagira era bwetuwabula singa onoogezaako okunyigiriza ennyindo ogireeta okukaaba omuki omusaayi ng'abavubuka tetwandyagadde twenyigire mu kigenda kuddako kuba naffe tuyinza okuba tetukikola ki 2026 ekituleese kukuuma ddoboozi ly'abantu lye banaaba basazeewo bannayuganda bwe banaasalawo nga bwe basazeewo omulundi ogwo ti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti alondeddwa bwe banaasalawo nti Robinson Kijjambu ye pulezidenti ekituleese kuteekamu binyaanyanya byetulowooza nti bibadde bibulamu abamanyi ebyafaayo bya Uganda Young Democrats era okutandika n'olunaku lwaleero tusazeewo tugenda kutandika activities oba ebikolebwa buli lunaku okujjukiza bannaffe nti akaseera katuuse akatikalire mu katuwe tukakuse. Tusuubira okusangawo challenges mu bantu betumanyi abamu abakola ebintu ebitali bya bulijjo. Gamba olwaleero nnyinza okuba mbasiibula olw'okulwa okukinga ekisinde kino nakyemalira abeera okutandikira wano wetuli. Nyinza okutandika enkya ne munnoonya nga temundaba bannamawulire nga muno. Muyinza okunsanga mu miti nga nzitiddwa. Muyinza okusanga nga ggwanga mpaliriziddwa ndidduseemu. Naye njagala bakakasa tumaze okutraininga abavubuka emitwalo 6. Ekisinde kino tugenze okukironkinga nga tumaze okuteekateeka n'okusomesa abavubuka. Tekituguddeeko bugwi. Era si tekigudde bugwi kugamba nti feesi zaffe ezimu tetwagala muzirabe. Era mugenda kuzira. Njagala bakakasa nga bwe babagambye. We have Madam Charity is a younger beautiful lady. It's a baby from Buko, Kapchorwa, and she's commanding that region. Very soon, mu bwangu obw'ekitalo tugenda bawo enteekateeka eri mu saidize eyo. Mu bwangu obw'ekitalo tugenda bawo enteekateeka ekulembeddwa Vice President wa Buganda Mwami Kigozi Frank bwegenda okutambula. Tugenda bawa enteekateeka eya Spenso Kampala bwegenda okutambula. Abaana abawezezza emyaka 18 twakizudde nga enteekateeka zonna akakiiko k'ebyokulonda tukebera ku masimu abeewandiisizza abaakyusizza okuva mu bifo ebyenjawulo ne bwe twogerera kati tewannabeerawo kigenda mu maaso. Era bwe okebera ku masimu ku application nga bwe mmanyi emitimbagano tewaliwo nkyukakyuka yakoleddwa abaakyusizza okuva mu bifo ebirala n'abo abaana abawezezza emyaka 19 bwe tukebera era bitulaga nti bikalimagezi nti abaana abo tebannaba kuyingira mu ki mu system. Aramu aramainte tuyinza kutunula butunuzi nga Uganda evu ekolebwamu ebintu bye tutakkiriza.
ni akulembedde revolution yenu emyaka 5 egiyise na gino 5 egikola ki omulimbo gwaffe twagala kulaba bukulembeze bupya era bannayuganda tukakasa okulonda okuwedde bannayuganda bayatulya President Museveni nti akalulu muzeeyi w'ommula mirembe ebyaliwo nibibeerawo omulundi guno ekituleese kugula binyanyanyanya obutungulu obunzaali kyetubakakasa experience tugiyina era bannayuganda tebatuyinamu kutubuusabuusa byonna byakolebwa twalina platform ya Uganda Young Democrats mwami Mao bye yakola byonna nembira akati tetusobola kwesiba mu kituli kyetulabye nti ekyo kirimu omusoto ogufuluma kati tubulukidde mu generational front abantu bangi mugenda balaba bangi mugenda bawulira bangi mugenda balaba tugenda bayita misomo egyenjawulo tugenda bayita mu activities enjawulo era bannayuganda tubakubiriza nti bw'owulira omwana wa generational front alina amazzi mu kadomola gamutere ku lubalaza bw'oba otidde okuggulawo alina ekisaati ng'okina bw'oba omusanze nga bamutwala mbirimbiri bakiyuzizza sula kitisaati ku lubalaza oba ekisaati akiseeko yeyongereyo olutalo lwe tulimu kati lufaanagana ng'omukyala afunye olubuto emyezi 9 n'azaala omwana ate bw'amala omuzaala n'amera amakiro n'ayagala okulya omwana tetusobola kukkiriza kulaba abakulembeze baffe nga bameze amakiro ate batandise okulya abaana bakoze ki ensonga bakimulaba tulese feesi mpya omulimu ogwampeereddwa mutono nnyo nga pulezidenti w'ekisinde kino era mugenda gulamu mugenda gulaba nga tubawa activity egenda okusooka era tusaba bannayuganda mwenna gye muli okutwegattako okuwuliriza ensonga zaffe tugenda kunga omuvubuka awezezza emyaka 18 okujja okulonda awezezza emyaka 18 nga yewandiisiza erinnya lye nga teriri mu register wewamuwe tugenda okusookera okubakunga tulage gavumenti nti abavubuka bano bali miliyoni 2-3 naye balemeddwa okuyingira mu register bwe banayingira tubabuulire ekiddako bwe banagaana tubabuulire ekikola ki ekiddako njagala kwebaza cabinet byabaddewo timwafunye ekyokuyiga nti byakomye agambeko generationless front eyafula DNA eya Uganda Young Democrats tetugenda kukkiriza kutumanyira kutubalako jangu ngojja okutwenganga naye naffe otegedde nti bw'oba ogoba musajja munno oleka mwezi kola ki enkyukakyuka zigenda kutandika okujja bitongole bikuuma ddembe abaana baffe mutandika obbalondoola gye bali ebimotoka bitandikwe obbalinnya drone zitandike okubeera nga zibakwati nga bakwatibwa naye tubalayirira generation less front tetugenda kukkiriza kulowooza nti otukube ku sayidi eno tukyuse ne sayidi endala ekole ki tubagambye ekitukuleese tuguze ebinyanyanyanya ebitungulu ebinzaali ebirungo byonna ebibadde biri mu nva kuba bannayuganda direction bagiragadda nti omukulembeze gwe baagala akola ki wali twogera bino bitandikano Kiza Besigye Christmas yagiriridde munda Easter agenda girira munda ninga musango ki abamu kubabikola bannamagye balowooza n'okulowooza nti be basooseemu twabagamba nga bano nga tugamba bajja bafande kaka
Timutu tulugunya tuli mu Uganda Young Democrats sawe no bali ludda. Wagamba afande mujukira afande Kayura bwe yatulumba ku UID najja ne weri asuka nasituka etumugamba jene gwanga lino lirumba jenu naye kya tusanto jja kutuleka mu Uganda ali ludda wa yarabimu generationalist front tuzze okukuuma okusala kwa bana Uganda tuzze okukunga abavubuka okulonda tuzze okulaba nga tuyigiriza bana Uganda okucelebratinga ngo obuwanguzi bufuniddwa baba na Uganda temanyi kusanyuka akalulu ne balangirira ngo wangudde n'ogende wakambuliri ne webikka nti olinde omuntu omwa kusalirewo basaba ne banyabo twagala mulago omukyala agenda okuzaala omwavu n'omugagga oba bonna babakuba ekiriso kikalu emulago bonna bagende emulago si kubeera nti ate ono agenda mulago ate omulala agende e India twagala nga omwana ow'erusolo gwe bagambye itojo nga obulumi bwayitamu omukyala gwe bagamba nti leeta mama kit nga tasobola gyetuusako nga niwo minisita bwali emu ku operation esooka olwa bulungi bwe tutongozza ekisinde ekya generationless front ekisinde ekizze n'ebinyaanyanyanya okwongera okukuuma n'okuba omuntu agezaako okukwata mu nva nga bannayuganda basazeewo ekya generationless front tubategeeza nti olwaleero bannayuganda mutwanirize tutongozza ekisinde kino ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna omwaka 2025. Generation Rescue Front! Freedom is in our hands! Generation Rescue Front! Freedom is in our hands! Generation Rescue Front! Freedom is in our hands! Uganda! Oh, GRF! Nimuokozi! GRF! Nimuokozi! GRF! Nimuokozi wa Uganda!